Mwebale nnyo bannaffe ate gavumenti esabiddwa okufaayo okuyamba ebibiina by'obwegassi mu byalo okusobosa omuntu wa bulijjo naddala abavubuka okwekulaakulanya. Bino byogeddwa Nasulu Katumbya akulira MK Movement Nakasongola bw'abadde akiikidde omwogezi wa MK Movement mu ggwanga Frank Gashumba ku mukolo gw'okutongoza ekibiina kya MK Matuga Together We Can Transformation Group ku Fair Gardens Matuga lwa Dabbi. Ono ategeeza nti abavubuka bangi abasobodde okwetandikirawo emirimu balekeddwa emabega olw'obutaba na nsimbi zimala kuyimirizaawo bizinesi zaabwe ekiviiriddeko bangi okwenyigira mu mize emikyamu. Nga twagala ebibiina bino okubanga byegatta okusinziira ku ttiimu MK tubenga tufune enkulaakulana okusinziira ku nkulaakulana nga ekibiina nga bwe biri tufune obwegassi tufune n'okubanga tweyongerako mu nkulaakulana mu bizinesi zaffe kuba bizinesi zaffe zibulamuko enkulaakulana n'okutusomesa. Ekibiina kino kigatta ebibiina ebyenjawulo omuli abakubi b'amatafaali abagoba ba bodaboda n'abalala era ng'omuyima w'ekibiina kino Yega Moses Twalibanja alambuludde ensonga lwaki baavuddeyo kukitandika. Oba ebibiina ebiri wano kuba tuweza ebibiina nga 20 nga byegattiddwamu abantu ab'enjawulo gurupu ez'enjawulo omuli abalimi abalunzi ababeekeri abakubi ba bulooka. Mukama wange olwalero luno tuguddewo pulojekiti wano Matugga ng'era tusaba ekintu kimu ojje otukyalireko otulambuleko kuba tulina obulumi ku mitima gyaffe jangu otulambuleko otukyalireko omanye obulumi bwe tuyitamu n'embeera gye tuyitamu. Abamu ku bavubuka Matugga basobodde okwetandikirawo emirimu baliko obulumi bwe bayitamu bwe batotodde bwe bato ne basaba ekikwatako omulina John Muhoozi Kaine Lugaba okuvaayo okubakwatizaako obulimu bwabwe obutonotono busobole okuyimirirawo. Tubale tusiba mu bbeeti naye twavuddeyo ne tweteekateeka tusobole okulaba nti tuvaayo tusobole okweteekateeka tubeere abavubuka tusobole okweyagalira mu ggwanga lyaffe naye Matugga Taata Muhoozi tweteeseteese bulungi abavubuka tubyorganized bulungi nnyo. Twegasse wamu ebibiina bingi groups nyingi ez'enjawulo nga tulina ebigendererwa mu kwegatta awamu okusitula omutindo mu kusitula embeera y'enkulaakulana mu kitundu kyaffe okukwata ku buli muntu wa wansi. Oluvannyuma abayimbi abato mu kitundu kino basanyusiza abawagizi Bajeno Muhoozi Kaine Lugaba Robert Musanje ku Bukedde TV. Neggulira eryo nzikiriza nkuwummuzeemu katono ate nkomewo n'amalala.